warahmatullahi wabarakatuh. Wenzikiriza endala mbabuuziza kwenye mikwano amanya aba Shifah dahasulago mpya mukwano subscribinga oleme kubeera nga tosuwa video zange. Olunaku olwaleero tugenda kufumba akatogo ka muwogo ak'omulembe akasinga okuwooma, naye kano akaleero kagenda kubeera kasiike. Ku nkomerero ya video ngenda kubuulira akatogo akaboyiro bakafumba batya ng'oyagala kakuwoomere. Ndise bwe tuti tufumba ebijanjalo byaffe bulungi nnyo ne bijja bulungi nnyo. Oteekamu amazzi agamala ne tusalasala akatogo kaffe. Muwogo mumanyi engeri gye bamuwaata osooka n'oggyako akakuta bw'otyo n'omukolokoto oba n'owaatako olukuta lw'okungulu. Enkolokoto y'abantu abagaga y'enkolokoto eyo. Jjako bujja kakuta n'osalamu obupiisi obutonotono kisinzira ku muwogo wo. Muwogo wo naagonda oba akaluba. Kisinzira ze piisi z'osalasala oba nga ggwe muwogo gw'obeera oyagala okulya. Waliwo abaagala agabajja aganene nga ne waba akaluba ye takirinaako buzibu. Nakalolo akatogo kano ke ngenda okubayigiriza kayinza okuba nga abamu kagenda kubeera kapya mu matu gammwe enfumba yaako, naye ng'ate munnaye kawoomera ddala. Ekitegeera ekintu ekyo kiti ekijanjalo kyaffe kibeerawo nga kitokota. G'oyinza okugamba nti munnange ogenda kusooka kuwaata olyoka oteeka ebijanjalo. Nedda, teekako ebijanjalo nga wowaata. Muwogo waffe tumugja kuwa tutyo ekikuta bulungi nnyo. Ate muwogo teweerabira okubeera nga gw'owaasa omulyako kuba mubeeramu omu abeera akaawa. Jjukira katogo tekanyuma nga kakaawa. Enkolokoto eyo nze sigyagala kuba eremezaako kale obuntu, naye nga munnaaye gye bayita enkolokota eŋŋanda. Nze nkolokota ya kigagga neeba sirinamu ssente mu nsawo. Enkolokota ya kigagga era ey'ekiyonjo etakulekaako bukolokotwa. Bwetyo ne tusalaasala entogo yaffe. Ekijanjalo kiri wali ku bbali. Jjukira kikola ki? Kitokota. Tusalaasala. Naye leero mbafumbidde katogo ka muwogo, naye gwe munayo ali eyo oyinza okugamba nti nze munaye njagala oba kuyiga kufumba nnyama ya boyiro, omumbo gw'emmere nagubasibirako dda, omuceere ngubasiikidde ogwa piraawo. Ki ky'oyagala okuyiga mukwano? Kiteeke mu comment section awo, nja kuba nga ate nakyo nkikuyigiriza. Oyagala kuyiga kusiba luwombo? Ebyo byonna Shifah abikolako. Gwe beera ng'okomentinga mu comment section awo naki ky'oyagala okumanya okufumba. Ebiseera ebisinga enfumba eno tugyagala nnyo olw'ensonga nti mu maka gaffe tuba twetaaga okufumbira ku baana baffe, abaagalwa baffe, bazadde baffe. Ekitegeera omuntu amanyi emirimu munnange kati ng'okufumba okwo kintu kikulu nnyo. Oba tosobola kulemererwa wantu wonna mukwano, gwe omwana omuto alaba vidiyo eno, muzadde wagamba nti waata oba fumba, toteeka mumwa mu nnyindo. Mukwano gwange oba oyiga munnange. Okitegedde bulungi ekintu ekyo. Naye nga tukyagenda mu maaso tukyasalaasala muwogo waffe. Tukyamusalaasala tusobole okuba nga ate tumumalamu mu ntamu. Bupiisi nkugambye nakozeseza bupiisi butonotono olwo nno omugongo Shifah guba gumulumye nga yeekyusaamu, naye nga bupiisi tusaze butonotono. Weegendereza okuba nga bw'oba osala muwogo ono ogeraageranya entamu mw'ogenda omufumbira. Jjukira akatogo ka muwogo kano kazimba. Jjukira ate tulina okukatabulamu mu maaso eyo byonna ogenda kubeera nga ate obiraba. Oyinza okuteeka mu ntamu enfunda n'otasobola bulungi ate kakyusa bulungi kubeera nga ate kanyirira. So olina ogeraageranya entamu gy'oba ogenda okufumbiramu ne muwogo bw'aba yenkana. Muwogo waffe tumaze okumusalaasala kubanga ate tumufumba. Tugenda sooka akatogo kano n'okusiika birungo ogenda kuba okalaba. Tukozesezza ennyaanya, pepa, katungulu ne kagaliki. Kagaliki ako nako kalungi, kaba munnaye kawunyisa bulungi emmere akawoowo. Ennyaanya zaffe oba ebirungo byaffe bino eno tubyozaako. Tokozesa ebirungo nga si byoze mukwano kuba olw'ensonga ebintu bino babifuuyira eddagala. Biwona bikozesa nga si byoze, eddagala eryo n'olifumbirako mukwano, oyinza ate okulwala ekintu ekitali kirungi. Muwogo waffe ono naye tujja mwozaako esigiri yaffe eyiyeekutte. Ekijanjalo kyaffe kiri wamma ready. Ekitegeera kiikyo kiyidde bulungi nga w'okiraba. Muwogo waffe ono naye tusooka ne tumwozaako.
bwetyo muwogo waffe tumwozaako bulungi munnange okusobola okubeera ng'ate tufumba emmere ennyonjo. Jjukira nti bw'oba osalaasala oluusi addugala we bityo nga wobimanyi naye nga muwogo omala omusalaasala oba nga ogenda fumba bibajjo obeera olina okubeera nga omwozaako. Kitegeera kati oyo alredde tumaze okumwoza. Osobola okukola bino byonna okubeera ng'ate wootandika wali okusiika ebirungo totaataaganyizibwa, buli kimu kiba kitegeke. Kati olumala wano tugenda kubeera nga tuzzaako okusalaasala ebirungo byaffe. Jjukira entamu yaffe twagiterezezza eredde, akaliiro kaffe tukakumye okalaba kakutte, tetugenda tutawaana nti ate omuliro tegwaka bulungi, ebintu tebiyidde bulungi, biki. So munnaye gwe wenna ali eyo ng'oyagala okufumba katogo ak'omulembe, laba vidiyo eno obeere ng'ate ogimalayo. Shifah bannange ebintu bye akatamu kali kajjula, katifini ne kajjula, kwegamba amaka ga Shifah olemwa, naye ng'ekikulu kubeera nga tetuyiga tufumba akatogo ak'omulembe. Tutaddeko entamu yaffe tusalaasala obutungulu waffe, tusazeeko kitundu olw'ensonga katungulu kano kanene. Katungulu kanene ebiseera ebisinga obanga ofumba ogerageranyanga ebintu by'ogenda okufumba byenkana bungi ki oba butono ki, then n'osinziira ne ku birungo by'obagenda okusalaasala, kuba buli wobanga ogenda ofumba emmere n'okozesa ebirungo nga bingi ne biyitirira, olw'osa emmere ebulwa tesiti n'etakuwoomera ate nga wobadde ogyetaaga, oba nga woba ogifumbidde abantu bwe baba basuubire bawoomere, munaye ate ebirungo ne biyitirira. Mupepa waffe oyo twamwasaamu olw'ensonga nti naye yali munene nga tunamuteekamu yenna bijja kuba nga ate tebigenda kunyuma bulungi. Nga tebigenda kunyuma bulungi mukwano, ogeraageranya ebirungo byo n'emmere gy'oba ogenda okufumba. Kitegedde. Tusazeesaze pepa waffe, butungulu, garlic, ennyaanya. Ennyaanya yange eno mukwano nze Shifah buli wemba nga nfumba ngisalako akakuta newala ebintu bibiri. Ebiseera ebisinga osobola okwoza ennyaanya n'etatukula n'esigalako olulagalagala luli olusobola okulwaza. Then n'ekirala ngiwaatako akakuta olw'ensonga nti akakuta ako buli wakafumbira ku nnyaanya jjukira nti ko kasigala kalabika weekati. Oyinza okkalya mukwano ne kakulakira ku mumiro, ekintu ekitali kirungi. Ebirungo byaffe tumaze obbisalaasala. Shifah yali yeerabidde okuyiwamu butto. Bannange omwana ono tulese butto waffe tugenda kuyiwamu, naye munnaye ogeraageranya akabuta katonotono. Butto omungi naye tanyuma, butto omungi naye takola ki, tanyuma. Ogeraageranya butto gw'oba ogenda okukozesa. Omulaba tumulinda najja naggamba entamu yaffe eyo tusooka ne tugiteekako n'ekalira amazzi, olw'ensonga nti bw'ogiteekako nga amazzi ago tegakalidde oyinza oteekamu ebirungo butto n'ayaka n'akola ki, n'akokya. So tuba tugirinda n'ekala bulungi ne tuyiwamu butto ne tuyiwamu ebirungo. Okalabye? Jjukira nti tusazesaze obutungulu, tusazesaze garlic wamu ne green pepper bye tukozesezza. Then ennyaanya zaffe ziredde tumaze ozisalako akakuta. Tuba tulinda ebirungo biri ne bijja, then ne tulyoka tukola ki, ne tulyoka tuteekamu. Shifah akulaga enfumba y'akatogo eriko ensangi zino. Abasinga eno enfumba sisuubira nti bangi abagitegeera. Abamu bamala fumba katogo ka muwogo then ne basiika ebirungo ne bayiwamu, naye ffe olwaleero Shifah asoose kusiika birungo then n'alyoka ateekamu muwogo. Kati emmere weba eyidde olya buli totawaana nti ate nsiike sinnagisiika. Oliira ddala buli. Nakugambye gwe ayagala okumanya bwe bafumba akatogo ate akaboyiro ak'omulembe. Wakinga vidiyo eno munnange ate obe ng'ogimalayo buli kimu Shifah agenda kubeera ng'akikubuulira ku nkomekkerezo. Olwaleero kugambye tufumbe katogo ka muwogo akasiike era nga tusoose kusiika birungo. Ebirungo byaffe biri ebisooka biyidde ne tuyiwamu ennyaanya. Ennyaanya zaffe ezo tugenda zikalanga bulungi nazo zijje. Osobola okuteekamuko okutunnyo ennyaanya zino ne zisobola okubeera ng'ate zigonda amangu. Bibyo ebirungo byaffe binaatera nno okubeera ng'ate munnange bijja. Gwe wakinga bwe wakinze vidiyo paka ate ku nkomekkerezo yaakyo. Tuteekamu omunnyo nga bwe nkugambye ennyaanya zaffe okubeera ng'ate zigonda. Osobola oteekeramu ddala omunnyo ogumala emmere n'ate n'otaba ng'ate oyongeramu. Ekitegeera.
okitekete bulungi ekintu ekyo tugenda maaso n'okufumba entogo yaffe. Gwe munnange oba oli eyo ng'olina kyoyagala nkufumbire nkugambye kiteeke mu comment section, nja kubeera ng'ate nkikuyigiriza. Nze munnaye nkulidde mu kyalo, teekamu akanzaale kaffe. Akanzaale bakayitaako kahalambe omukyuzi mix. Tugenda kukozesa obunzaali bwa mirundi 2. Tusoze ne tuteekamu akanzaali kahalambe naye ogeraageranya mukwano, n'otateekamu bisuusa ate bigenda kubuza testi yaffe eya kamere. Tugenda teekamu akanzaali akalala bakayita akanzaali ka ttaki. Nze bwe bunzaali mukwano bwe nfumbisa era bwe businga okubeera nga bumpomeseza emmere oba enva. Mbeera nga nemanidde ebijanjalo, mbeera nga alidde olunyama. Wow, ebirungo byaffe biibyo biraba, biibyo biyidde, nyanya zaffe zigonze okutwaliramu. Kati tugenda kuyiwamu muwogo. Weyiwamu muwogo waffe munnaye naye era omukalangako ebirungo ebyo nebisobola okuba nga bibuna. Shifah tasuula mmere era kati fini konna akakola kyakakunkumula okulaba nga emmere yonna eggwamu. Munnaye enjala yagwa. Naye n'eddiini tetukkiriza kudiibuuda. Kati munnange katogo kaffe okalaba wetu tukalanze tuyemu ne muwogo waffe omulala. Jjukira twakozesezza ebintu bya mirundi 2 olw'obufunda bw'ebintu bya Shifah. Twasazeewo munaye muwogo okubeera nga tumuteeka mu bintu eby'enjawulo. Katogo kaffe tukakalanga, olina okukatabulamu. Jjukira twataddemu omunnyo gwaffe, olina oteekamu omunnyo ogumala emmere. Tukalanga. Shifah tatya bintu byokya. Eseppi kyagikwasa nga oyinza okugamba teyokya bannange. Omwana ono togo yaffe ogiraba. Jjukira ebirungo tubisiise. Ffe emmere yaffe olujja tugenda kulya buli tewali ebyo. Kitegedde ekintu ekyo. Tusooka ne tuggyamu supu waffe mu bijanjaalo. No tugenda yiwamu ebijanjaalo. Supu waffe tusooka ne tumuteekako okwo ku mabbali. Osobola omusoosaamu kiri gy'oli, osobola osoosaamu ebijanjaalo, nakyo kiri gy'oli. Jjukira nti bwe tuyiwako ebijanjaalo byaffe tetuddamu kutabula mu katogo kano mpaka ng'ate kayidde. Nga woogenda okukalaba Shifah wakakola. Tulyeko ebijanjaalo byaffe bibisse muwogo, then tuyiyeemu supu waffe. Oteekamu amazzi agamala munnange. Kati ffe amazzi twafumbye matono, twongeddemuko kugentamu. Muwogo waffe neyadde si kale mugonvu nnyo naye nga muwoomu. Katuba tulina okwongeramu awo ku mazzi n'abuliramu, then naba ng'ate ajja bulungi. Tugenda kubikkako. Bw'oba oyiyeeko ebijanjaalo tokatabula olw'ensonga nti ebijanjaalo bino buli we bibeera eri wansi akatogo kaffe kaba kajja kusiriira. Kitegedde. Kati awo tugenda kubikkako tukaleke katokote, amazzi gamale ate okubeera nga gakola ki, nga gakalira. Tubisseeko bulungi nnyo. Feezi 1 ewedde ate munaye tugenda giraba ng'etokota. Mmere yaffe yeetandiikiriza okutokota nga bw'ogiraba. Mmere yaffe amazzi gakalidde. Tegakalidde gonna kale musigaddemu amatono naye tuba tulina okutabulamu kasita gakendeera. Ebijanjaalo ne byemikisinga ne muwogo. Akawo kawulira. Kugambye entogo egenda kuba enfufu ennyo. Gigezeeko ewa omukwano gwange onaneebaza oluvannyuma era woogezako n'ofumba entogo eno nga wongifumbye. Mukwano gwange oyinza obutaddamu kujulirira eri. Gwayagala entogo eya boyiro. Owata bulungi muwogo waffe nga bwe twamuwaase, tosiika wabula omuyiwa mu ntamu wooti, then n'oteekamu omunnyo n'oyiwako ebijanjaalo byaffe n'essupu n'ossa ku kyoto era n'okalinda akatogo ako ne katokota ne kakalira amazzi n'okatabulamu. Bwe kaba kayidde bulungi nnyo osobola okusalirako akatungulu kaffe n'okassa ku ngulu wooti n'oddamu n'obikkako. Ogenda okabikula okawunya akawo. Entogo yaffe ready. Abantu bafumbira batereko obugreens. Ffe twasiiseyo wano eno kannakati kaffe. Katugenda okubeera nga tetulira katogo kaffe.
ogiraba etokota amazzi gakyalirimu naye enjala koro yali ennuma naliirawo. Sigiri yaffe oba olina okugibikako omuwogo onaasigala ng'atokota mpola mpola. Obutatokota wansi jjukira nti amazzi tusigazzaamu matono ddala. Ekitegeera ekintu ekyo. We yaffe ready, tumaze ogiteeka ku sowaani. Shifah aliira mu tifini munnange ye tali ku ebyo by'amasowaani. Naye nga mukwano gwaffe yiga embega y'emmere ey'omulembe. Oyinza okubega emmere n'osanga ng'oli asaasaanyiza nakati ng'emmere yonna terabika nga nakati yali kungulu. So nedda yiga embega ey'omulembe, teekako akammere ka greens kaffe kateeka ebbali. Munnaye oba ng'ofumbye entogwe oba tosobodde kufunayo kadodo ka nakati, salasalayo ko kaboga. Munnaye ebintu bino ebya greens birina engeri gye bitwalirizaamu akamere ko mu butuufu. Naawe n'owulira ng'ogamba mashallah mashallah. N'omuntu yennyini n'abantu bennyini b'oba ofumbidde nabo mu butuufu basigala bakutendereza butendereza. Enfumba yaffe olunaku lwaleero teweerabira nakugamba esooka osiike ebirungo oteeke mu muwogo oyiwemu ebijanjaalo ofumbe entogo yaffe ebeere ng'eri maafiivu bannange. Teweerabira mukwano gwange azimba sijja koowa kujjukiza byanzigi n'amaliriza beera ng'okoonako mpagiraako mukwano gwange tusobola okuba nga ate tutambuza ekintu. Koona ku nnamba zange ezo ez'essimu ate osobola okubeera nga onfuna bulungi yange ya MTN ya Airtel ya manager wange. Ate munaye nkwagaliza ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.